Nji alaba Ken News Channel Uganda bannange mwebale kubeerako tusiima nnyo byonna data oyo gwe mwerekereza n'ebirala emuganja katubeereko tulaba abakulu bano ensonga zaabwe ze boogerako kyemukola ky'amaanyi era kiina ky'amaanyi kitugattako n'olunaku olwaleero tuli wano tukomyewo the same time with the same guest with the same guest nga bulijjo ye yeeyita muyiribi naye tumuwa ekitiibwa ki yeesimbawo mu Buzaaya County ku kifo ky'obwa MP ye MP eyeesimbawo mu kalulu kano akaakaggwa nze eyambulira ekyamazima yambulira ebintu bibiri ebyansanyusa ye zaagenda okubeera ssaawa 4 olwe balonda nga ye ategedde nti tagenda kuyita tayiseewo ekyo kimu siba abalala tebakyogera ekyokubiri n'agamba nti ayina gye yagendanga ne bamugamba nti ebigambo byo birungi nnyo naye okyali mwavu ebintu ebigambo ebyo ebibiri buli lwembeera nzekka mbirowoozaako anti buli bw'oba onookola waliwo ekigambo kye bayita SWOT analysis strength weakness opportunity abamu bagiyita bakozesa time frame yes kakati bw'okola SWOT analysis eyo ogyekolako era organization ezinaakula zikola SWOT analysis ezitwala nga kikulu yes ne bamanya amaanyi gaabwe bayimiridde opportunity ze basobola okufuna n'obudde basobola okukozesa n'ebyo kakati nga bwe nagamba nze akalulu nakaaseesinga nendaba ababbi step gye bantutte mu maaso nendaba ne recovery time yange nga recovery teriiwo awo otegeera butegeezi nti bampangudde n'ogenda n'okola analysis mu bantu b'ogenda okukiikirira bwe weesimbyewo nabo n'otuuka ku bakyala n'ogenda ne bazina n'amazina amasoga ne gaggwayo naye ne bagamba mutabani waffe tukwenda ino aye muna akasente ozira akasente but that is the society describing the general picture of how elections is running mu nsi eno Uganda era bwe tuba Uganda bwe bayakuddamu ebeereko n'abakulembeze abalungi abakulembeze abanaasobola okutwala ensi eno mu maaso ekigambo kye bayita monetization political monetization kirina okuggwa abakulembeze abalungi ffe betwesimiza ssaawa zino bwe baali bajja mu buyinza tebaali na bugagga ate tebaali bagagga n'abaabalonda tebaabalonda kubanga balina ssente naye kiruma nnyo nti ate be baalonda nga tebalina ssente basinza okuhiipinga ekintu kya monetization be baalonda nga baavulunkupe bwe bafuna ssente ne bajja mu gavumenti bwe bajja mu gavumenti ne batandika obawa omusaala ne batandika okufuna ziddiiru ne bagaggawala kakati olwo ne bamonetizinga ne baleeta n'enjogera mu byalo bw'oba tolina ssente nga ziyisa ebijanjaalo totawana kujja kwesimbawo